Kkooti enkulu ejjinja yakuwa ensala yaayo kusaba kw'Omusinga we Rwenzururu Charsle Mumbere ey'okuteeba ku kakalu ka kkooti olunaku olw'enkya. Kino kiddiridde Omusinga okuteekayo abamweyimirira abadde ababaka ba Paalamenti abava e Kasese omuli Winnie Kiza, Tony Harold, William Nzogu, Atkins Katusabe, Centenary Robert ne yaliko Katikkiro we Rwenzururu. Omuwaabi wa gavumenti Mike Kibita yali asabye kkooti enkulu okusindika okusaba kwa Mumbere mu kkooti y'ensi yonna ey'ekittabantu eya International Division Court ng'agamba nti kkooti enkulu terina buyinza ewozesa musango guno. Omulamuzi wa kkooti enkulu Eva Luswata agobye okusaba kuno era n'agenda maaso n'okulira kw'okusaba kw'Omumbere okuteebwa ku kakalu ka kkooti. Present the applicant for trial in the ICT. They will of course be expected to have fulfilled the provisions of all the legislation that governs the ICT. Accordingly, the objection made for the respondent is overruled and the bail application will go to hearing. Wabwe era omuwaabi wa gavumenti yeemulugunyizza ku bazze okweyimirira Mumbere n'ategeeza nti bonna tebalina buvumu buyinza kujjukiza Mumbere kubanga kabaka wabwe. Although the sureties are important people in the society, but all of them, my lord, are subjects of the king. We are submitting, my lord. How can a subject compel a king to come to court? Submit, my lord, the sureties are not substantial. If the submissions of my colleagues is to be taken, no. What is important is the surety, somebody who undertakes, and they bond themselves, and they are capable of even paying that sum. My lord, they are people of influence in society. And most important, the king has made undertakings, which have not been reparted. In paragraph 5, he is entitled as by the law to be guarded by the government to provide security. Actually, 10 people from the UPDF Royal Guard, as indicated in its paragraph. Wabula, kkooti ento ewuliriza omusango gw'ekittabantu oguvunanibwa Mumbere n'abantu be emaze okusindika fayiro y'omusango guno mu kkooti enkulu ey'ensi yonna etulaano mu Kampala ewozese emisango gy'ekittabantu egivunanibwa Omumbere n'abantu be. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.